Olunaku olwaleero abantu ba Ssaabawolereza Kabaka okuva mu Ssaabawolereza bakiise embuga mu nkola eya lwolwaffe. Nze nayise n'abayizi okulaga nti abaana baffe abato balina okukula nga bamanyi Obuganda. Ensimbi eziwedde ddala obukadde 7,54 zisondeddwa mu nkola eno, ate nga Bannabuluuli basuubizza okwongeramu amaanyi basobole omulundi oguddako okwetekisingako awo. Tumanyi nti wadde tukozeeko kitono naye manyi ruuti eddako nga bwe manyi nabiswera nga Ssaabaddu ejja kukola bulungi. Bannabuluuli boogedde ebibasoomooza omuli ebyobulamu, amazzi amayonjo awamu n'ekibbattaka ekyerisiza enkooli mu Ssaabawolereza Kabaka eri Buluuli. Tugamba nti ebyobujjanjabi si birungi ebyobulamu, era ne basaba beenakkirize asobole okuzzaayo olusiisira asobole okujjanjaba abantu bali bubi mazzi naye abantu bagezezaako okulwanyisa. Tusaba wabaayo obuyambi bwonna ku ky'amazzi tukwasibweko. Tulina obuzibu bw'entambula okuba nga tutambula emiruka gyonna. Awo nno Ssaabawolereza w'Obwakabaka wasinzidde neyeeyama okubayamba okuvuunika ebizibu byonna ebibasoomooza ng'abantu ba Ssaabawolereza Kabaka ababa mu ssaza ly'e Buluuli. Ffe nga minisitule eya gavumenti ez'ebitundu tweyama nti tujja kwongera okubalambika obulungi, okukwatagana nammwe, okuwulira ebibasoomooza era n'okutambulira awamu tubisalire amagezi. Mbawulidde nga mwogera ku bibasoomooza nga mwagala n'okukwatibwa ensonyi. Mukama waffe Katikkiro agenda kwogera naye atyogera lunnye. Tetukulembeza bitusoomooza wabula tulabe engeri gye tubyaŋŋanga. Njagala kubeebaza nti temubikwese mubikonyeeko naye nga mujjukira n'ekigambo kiri nti byosi bye tukulembeza wabula tubyogerengako era mukoze bulungi okubiteeka mwa lipoota. Bingi tubiwulidde bikwata ku ttaka lye bamalawo ate nga njogera nga Ssaabawolereza ensonga z'ettaka ezo twongera okweyama nti tujja kutambulira wamu mu kulwanyisa ekibbattaka kino obuliisamaanyi ku ttaka. Kimbugwe akikonyekera mwebaza ate tutera okukisomesa abaami. Waliwo obuzibu bunene nti bingi ebikolebwa mu butamanya mu kumenya amateeka. Amateeka gakyaliwo mu Uganda. Weewaawo bingi ebitusoomooza mu kulaba nti amateeka galabika nti gakola, oluusi ne galabika nga tegakola, era ebimu mu byogeddeko ebyabaavu n'ebirala, naye ekyo tetujja kuggwamu maanyi. Nkyogera nga Ssaabawolereza ate era n'ekitongole kyennyini ekya Buganda Land Board mu buyinza bwange n'obuweereza bwange zikirizibwa okukwatagana nakyo n'okwongera okukikalaatira okulwanyisa ensonga eno n'okulongoosa awatatuuse. So ensonga z'ettaka tujja kwongera okuzinwanirira era tubadde tukwatagana ne tulwanyisa ensonga ezimu. Kimbugwe akimanyi. Emisomo tujja kugyongera. Tubadde nnyo essira tulitadde mu kusomesa abaami ne tubalaga nti amateeka nga Land Act gakyaliwo gakola, tegakkiriza muntu kwesenza ku bukifuba. Omuntu tamala gagula ku atali nannyini. Endagaano yonna ekolebwa nga nannyini tagitaddeeko mukono, tagiwanzeeko ddusu nfu, naye ng'endagaano nnyingi bwe zityo ze zisinga okubeera nga abantu bazikozesa okubba ettaka lino. Wano nno Oweekitiibwa Hajj Hamis Kakomo wasinzidde neyeebaza Bannabuluuli olw'okukiika embuga. Okutuukiriza oluwalo kalombolombo eri buli mukulembeze. Kimbugwe ne ttiimu yo ky'okoze buno buvunaanyizibwa bwo okulaba nti otuukiriza oluwalo si ggwe wekka ng'omukulembeze naye n'abantu ba Ssaabawolereza Kabaka abatwanjuliddwa olunaku lwaleero. Era akabonero ak'ennono yaffe ak'enkukulala akooleka obuwulize eri baffe, akooleka empisa ennungi, akooleka obuvunaanyizibwa bwe tulina era n'omukwano gwe tulina eri Obwakabaka bwa Buganda.
Oweekitiibwa Hajj Hamis Kakomo ayongedde okukatiriza ddala omugaso gw'oluwalo mu Bwakabaka. Twetaaga oluwalo okusobola okuzimba okuyimirizawo Obwakabaka nga tuwaayo ensimbi n'ebintu ebirala ndabye ennaanansi Embuga yazituleetedde wano wadde tannazitukwasa okutwala emirimu egikolebwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka mu maaso okutuusa obuweereza bw'abantu mu Buganda wonna nga Ssaabawolereza bw'abagambye mulaba Bulange etemagana nga mukene emirimu mingi nnyo egituusiddwa ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Muwulira okugema endwadde, muwulira okuŋŋaanya omusaayi, muwulira mmwanyi terimba, muwulira kino na kiri. Emirimu gino giyimirirawo oluwalo luno lwe muleeta okuwagira Obwakabaka. Twekubireko mu ngalo. Oweekitiibwa Hajj Hamis Kakomo ayongedde okukubiriza ddala Bannabuluuli okwewala endwadde nga mukenenya basobole okubeera abalamu. Nnyo endwadde ezikwata. Pulogulaamu giwulira Ssaabasajja y'emmunyeenye ey'okuziyiza mukenenya mu Afirika. Tubakubiriza twegendereze nnyo tweyise ng'amateeka bwe galagira ag'obulamu. Endwadde ezikwata ezisiigibwa n'ezitasiigibwa tusobole okuzeewala. Ayongedde okutya Bannabuluuli okwongera okwenyigira mu kulima emmwanyi. Eyitibwa mmwanyi terimba limited eyina ofiisi Buganzirwa Zeekatwe bayina ne sitoowa mubateeka emmwanyi zonna ze tulima ku lw'ejjinja. Batunoonyeza akatale wano mu Uganda ebweru wa Uganda. Ate bwe amaze ekyo n'atugaa nti tuteekewo kaawa owaffe kaawa mpologoma abantu baffe balye bulungi ate bongere okufunira emmwanyi akatale nga tutunda ebweru n'okumunywa. Bannange akwagala okusinga oyo n'omugjawa. Bene tumukubire mu ngalo olwo tulambika obulungi, Katikkiro tumukubire mu ngalo olw'otukulembera obulungi mu nsonga eno, naffe twekubireko mu ngalo olw'okujjumbira enteekateeka eyo. Bwe tunaaba tukoze ebyo, bannange obwavu lujja kuba lufumo mu Buganda. Tubakubira era omulanga bw'olima nga bw'olunda. Teekayo enkoko 10, teekayo ente waakiri 2 zisobole okukuwa obusa, zisobole okukuwa n'amata, otundeko ate ofune n'ebigimusa. Bannange abatazze wano baali bitegedde. N'olwekyo tuli wano ku nnyanja kusendako buli omu kyanaakola ki kyanasobola. Yeeyo kkowe eryokuna gye tugambye tulina kukola nnyo okuzza Buganda ku ntikko nga twerandiza ffekka. Gavumenti eyagala okutuwa naye talina bimala. Ne Ssaabasajja alina netayinza kutuwa kutumalawo. Ekinaasinga okutumalawo kwe kwekolera ne tukola n'amaanyi n'entuuyo. Asembyeyo nga alabula abo bonna abeesenza ku ttaka ly'Obwakabaka nga tebayise mu mateeka. Anagitwala ettaka n'ekifuba nga tayise mu mateeka, ettaka tebalisitula. Essaawa ejja kutuuka buli kintu kijjere nnyini kyo. Mukama Katonda nga ye muteezi wa.